kibi nnyo bambi kibi Grace tukusaasira tusaba Katonda akugumye omanyi Grace ono by the Grace yankubirako essimu and I was forced to understand Grace naye nsaba saidi byonna kambigatte omutata saidi ya taata w'omwana wa Grace omwana oyo yeetaaga maama we but wakati oyo yeetaaga support okuva ku saidi eri so nega Grace tukusaasidde byonna wakati wali bizibu ebijjane byegattira wamu mu kaseera ng'alina byayita mukazi watalina wayagala okutuuka taata huyu naye yagenze kale tukusaasidde we bulamu obwensi eno mulamu tetusobola kuwakanya kusalawo kwa Katonda wadde ng'ebikumu kujja mu kaseera tugambira naye lwaki nze lwaki kuzze mu kaseera we kati sooka omutuwaawo bange bannyinaze ni basisters bange na buli omu ali eyo manya Grace Khan muyimbi wammwe nako olwaleero nfiiriddwa taata wange agenze zibadde ssaawa nga 2 wenfunidde essimu nti awumudde tubadde tugezaako nga tukola buli kimu kye tusobola okukola nire twategedde nti ati olwaleero Mukama wagenda okumuyita embeera yakuguma yakwegumya essere bulungi n'akatono maama ye yasooka okugenda jjajja n'agenda ne taata Mukama mututte eyo gye bayita enfunzi ntuuse enfunzi naye kisinga okubeera ekirungi nti mbayina mmwe tugenda kuziika kyannamuka kuyita Masaka n'okkirira mpaka kyannamuka olunaku olwokuna ssaawa 8 mwebale baganda bange abanjagala abambeererawo taata obulwadde obumu si bubadde mu lubuto tujjanjabe kye tusobola Mukama n'agaana taata wange anzaala taata wa Grace Khan Mukama akuwummuzimire nira abali ekino nnyo ali mu 38 ayingira 4 nira gwa mukulu oba muwala bambi era bajejo kubira ne auntie the president herself era naye yayingira wana kati singa ali mu kugamba baana n'aba bulungi watandika okuzaala Anna oba tusooka ne tutoba abazaala waliwo okutoba n'okujonjobala kati mu mujonjobala wagwa mu kabiri definitely ofuuka single mother anti kati omanyi statements ezibeerawo omwegi emyaka all I want is a child emboozi no gye mugase ku Grace Khan kati omulabye agamba kati bali ku kyoli yafiiriddwa tebayingizaawo wazibeerayo ezo behind the corner tumala gisengeje ne tugibawa ebyo naye nga ankability twamwogeddeko jjo baamuwadde ebbeeru yavuddeyo mu kkomera maybe just kwongera kugatizaako katono nnyo tusabe kyonna ekyetaagisa kikolebwe tuleme kufunayo kiiso kya mbuzi just tutereze butereza ekiba kyetaagisa kubijja mu mawulire kasi kirungi government yatuyamba nese tulinga family I think zisobola okutunderstandinga kati kati kijje mu mawulire tugenda kitereze nga ffe kuba gisoma kugikiko okubeera mu mawulire tujja kwagala owangula sibalamu ne freedom state bajja kwagala owangula Abitex nimba promote bajja kwagala owangula abazadde bajja kwagala okujustifying ensonga lwaki baleeta abaana baabwe so tujja kumaliza tufunyeewo nsonga kintuufu so tufunye na solution ya kizibu kyagwawo so nze ndowooza mu bulamu Katonda aba n'ensonga lwaki buli kimu kijja nino omukyala yampaako okumukolera ebintu ebimu ne mugamba ekyamazima ebintu byo nabikola ne saabikola nga bwe nalina bikola